kwe kuba ebbanga lyamaze mu buyinza ligenda okukwera emyaka 4 sirowooza nti nno kyali badde nteekateeka nnungi okubanga tasobola kufuna nabafeffesi oba abakessi okugenda ne bamukettera okuzuula oba ddala byayogerako bituufu kuba olaba Shaka Zulu ow'edda yasobolanga okusindika abakessi n'abateekako ate ababaketta kakati ate gwaliwo mu kiseera kino ekintu ekituufu kye yayogedde mu bikiwandiiko kye kiri kimu kyokka yagambye nti obudde butuuse NRM eddemu yeekenneenye ensobi zeekoze mu constituency eyo ekyo kyekituufu kye yayogedde mu bigambo bye byonna eby'emiko 4 ate ekyokuteekateeka effujjo bo bennyini be baaliteeseteese ffe tetulina mmamba ffe tulina emmundu baminisita abo abazze n'agavubuka gakawuula ng'abamu ku bo balina n'ebyambalo byabwe ebya yero abasajja abamu ku bali abaali ennammere nga bateekateeka era baalabiseeko mu kawempe ba RDCs n'abamyuka baabwe ne bava ku mirimu emitongole gye balina okubaamu mu bitundu eyo emukono n'ewalala ne bajja Kawempe North okutabangula ne bajja n'emmotoka za gavumenti ezimu nga baziggyeko number plates ezibaako ennamba ZUC nga baziggyeko basobole okukola effujjo ne bajja n'obululu obuwedde okutiikinga babuyiwemu ne bajjawo abantu baffe abantu Big Eye bamutikka ku pikapu Meya Julius Mutebi bamuwuula emiggo nakakati akyanyiga biwundu bameya Walukaga bamemba ba parliament abo ba Dr. Hildaman bangi bali mu kulumwa era nze gwolaba ndi mu kaseera akazibu oluvannyuma lw'okuwangula akalulu kano nfaanana ng'akasajja akampi akoolekedde okuwalampa olusozi oluwanvu ntandika na kujjanjaba balwadde kulwana kujja basibe mu makomera kulabirira abakyala abaami baabwe abali mu malwaliro abatajja kuvaayo mangu abantu baffe abamu babatutte mu theatre babatomedde n'emmotoka babakubye waya babamenye emikono emigulu nze tubadde mu kalulu nga sigiraga biwundu byange kuba bwe mbiraga ng'omu ku bakomanda ate mba mmalamu amaanyi abo abangoberera naye mbutuufu tubadde ng'abali mu ddwaniro zimmamba ennyonyi mu bbanga kwegamba embeera ebadde yantiisa waliwo n'abeenaalema abali mu kwemulugunya ti ebikolo bya poliisi n'amagye ate biringa ebyali ebigenderera okuyamba kandidati waabwe abo malowooza ago naawe ogabulidde munnange endowooza bo be balina okwetereeza kubanga nze sibalinaako nkolagana n'omu yatuuka n'okugamba nti naye obajja ati eyo yannalukoola kyewuunyisa sirinaayo kakwati bo bennyini ndowooza tebali mu buyinza bulungi oba oli awo abo abakola baagala gavumenti yaabwe ssentebe n'awakakiiko k'ebyokulondako enaali mutango doli naye yeewuunya nti musajja nalukoola omuwombeefu bamwagazaaki nze nange neewuunya naye bo beetereza okulwanaganamu enaali mu tekuyinza okubanga kwakutaasa si kyekyo nga balwana byabwe kankubuulireko dokita ffe twajja mu kuvuganya kuno nga tetwagala kuyambibwako NRM kuba ekisooka twali tumanyi nti ekyokulwanyisa tekyali kya mmundu na waya zino ze bakubisa zisolido ekyokulwanyisa ekikulu kyali kya bigambo eby'ensonga ebisobola okumatiza abannakawempe North okubanga ffe be balonda ekyamazima ebigambo ebyo twabirina n'ebikolwa ebirungi twali tubikoze ebyo ebirabirwako balyoke baweffe akalulu twalina enteekateeka ennungi nga tetwetaaga kuyambibwako oba kutulumya tulyoke tufune okusaasirwa nze ndi musajja muteeketeeke bulungi nange kennyini neewulira nga ndi mulungi ddala jo bwe nabadde njogera ku kitebe ky'NUP nabagambye nti nekkiririzaamu nnyo okumanya nekkiririzaamu bwe nkola ebyobwannaggwano ne bwe watabaawo ansiima nsobola okutuula awantu nze kennyini ne neesiima era ne magamba neeyisanga ekkonkome
beridduka ne lidduka berituuka awantu ne lizuula nga likoze ennyo naye nga teryali kubira mu ngalo lyo lyokka nalyoka linyeenya omutwe gwalyo ne ligamba nti ddala nkikoze wadde tebakoze eki tebankubira ngalo nabwe ekyo twali tetwetaaga buyambi bw'abeNRM wabula twali twagala bakontane naffe naye mu ngeri eyo ennungi naye kyewuunyisa nti baleeta bissi mu lukontana lwabwe baleeta amagye agaalina okutukuuma nga gakuuma ensalo zaffe kankubuulireko dokita bw'osoma ssemateeka waffe mu kawaayiro aka 2012 kagamba nti poliisi yalina obuvunaanyizibwa okukuuma obutebenkevu naye poliisi bw'eba ekola emirimu gyayo singa wabaawo otandikira ku ssemateeka wajja kubaawo n'okusimba emiti okwetooloola ennyanja Nalubaale n'omugakiira funa tikiti n'omujoozi ku $3 ku matabi ga Platinum Credit Limited musobola okusasula MTN oba Airtel Mobile Money bakyatukoodi erinnya 3 balina n'akawunti ya Centenary Bank osobola okusasula eri 300 sobola kuba ku simu zeno 0759 oba 0772 DFCU okugamba nsala stress ng'ofuna ensimbi osasula school fees wakuwola ensimbi okutuuka ku $2.5 million omukola ya Express Mobile Loan waliwo ezakaziirawo ze bakuwa okutuuka ku bukadde 2 buli tabi lya DFCU ogenda bajja kukolamu Genuine Kunga Therapy bakafulumya okujjanjaba emigongo ennyingo ebinywa omutwe omuzito okusanyalala obuyina omwana alina obuzibu bwa autism jangu gye bali Masaka bagguse Soweto roundabout Senyange Road edda awali ofisi z'akakiiko k'ebyokulonda Song'ane e Kampala ettabi lya Bukulu gye liri e Munyonyo embala n'ojja kubafuna bakubire ku 0776 6555 0750 Nyamwenda 37 Nyabiri nkyali n'omubaka omulondo wa Kwampe North Buyimbazi Nalukola so otugenda mu badde nyonyola obuvunaanyizibwa bwa poliisi mu ssemateeka ebyokulonda kakati bw'otunuulira akakiiko k'ebyokulonda obuyinza bwako nga bwe buli mu kawaayiro ak'enkaaga mu emu kategeka okulonda naye kakolagana ne poliisi mu kulaba ng'obulinzi bwe buli nga batambuza ensonga mu kawaayiro aka 2012 poliisi erina okuba nga ekuuma omuntu n'ebibye n'obutebenkevu nga bwe bulina okuba naye ate era mu ngeri y'emu poliisi eweebwa ebbeetu okuyita bannaabwe ab'ebyokwerinda okubayambako singa baba nga bazitoowereddwa naye kaakati labayo Dr. Kazibwe nti eri yali by election mu Kawempe North Constituency mu miruka 9 gyokka Kawempe North poliisi nga kwe kulonda kwokka kwekola ki kwelina nga kyokka bw'eba enoonya abanaagiyambako nga tuli mu kulonda kwe tuyita general election okwawamu etera kuyita aba Uganda prisons ba constables ne bajja ne bayambako ku mulundi guno sirabawo bwetaavu we bwali yadde obuyita aba Uganda prisons naye abakwata mundu abajja ati abalwanyisa ebikolwa ebya obuzigu bajjamu nga tukyalina mu kiseera kya nominations ne banoonya Nalukoola ne bamuwuula agaggo ne bamuyingiza mu drone kakati ni akalinga kamukonzikonzi kakati ddala olabira ddala ng'embeera yali tewooma okuva ku ntandikwa Electoral Commission nebeera ng'eggiddwako obuyinza bwayo waliwo ekiseera we kyatuuka eyo ku growers eyo mu Bwayise 1 Commissioner yayitibwa General Secretary wa kibiina kyaffe ky'NUP amugamba wano ensonga ebizze jangu RDC gwe bayita Kambugu n'agamba commissioner omu ku ba commissioners omusanvu abatwala Electoral Commission akakiiko k'ebyokulonda nze last person wano era va wano kakati bw'otunuulira embeera efaanana bwetyo ekumala amaanyi ebyakolebwa byali bibi nnyo
byakwejjusa singa abantu abo bafumintiriza abalowooza ab'NRM. Ebyakolebwa tebiwooma. Kyannaku nnyo nti balowooza nti baali basobola okuwangula awantu awo e Kawempe North ng'ate baali tebateeseteese. Omuntu analemererwa akola ekintu kimu alemwa kuteekateeka. Tunuulire okulonda okwasooka mu 2021 nga bwe kwali. Honorable Ssegirinya Muhammad kati yagenda okulunda embogo yafuna obululu obusukka mu 40,000. Eyamuddirira ate nga naye yaliko NUP kuba yajja yesibyewo bwannamunigina omwami Kidandala Sulaiman yafuna obululu 7. NRM yafuna obululu buli mu 6. Kakati ebyakolebwa mu kiseera ekyo okuva 2021 okutuuka kaakano ddala ogamba otya nti obuwagizi bwammwe bwali bweyongeddeko nga tewali buweereza bwe mwatwongera nga n'ebisuubizo bye mwatuwa tewali kyajja nga ne kandidate gwe mwaleeta si muganzi mu kitundu ekyo ng'ate ogasseeko effuga bbi nga n'enfa ya Honorable Ssegirinya yali ayagaddwa ennyo abantu yali kwe kwava lwakuba nti yali mu mikono gyammwe n'engeri gye mwamukwatamu n'engeri gye yaweebwamu beyiro ne mugaana okuba nga addayo eka mu ngeri emenya amateeka ne ssemateeka. Ebikolwa ebiringa ebyo tebisobola kuwa buwagizi ate n'omala n'oleeta abamenyi b'amateeka abo. Sirowooza nti kyali kibawa akalulu okukafuula okufa n'okuwona okujjaku nga mwali mwagala kabba bubbi mwerangirire era nga bwe baakola. Ekyakolebwa dokita kyannaku nnyo. Omanyi agavubuka okujja ne galinnya bokisi ne gayuzaayuza obululu. Waliwo gwe nabadde nnyumya naye munywanyi wange n'aŋŋamba nti waliwo olukontana mu mupiira eyo mu bitundu bya West. Igara ne Sheema babbinkana. Omupiira ne gubeera nga muzibu nnyo ne bagenda mu kye bayita extra time. Ne batuuka okugenda mu penalty. Omu entengereze ne zimukwata n'agamba naye ne bwe tunaagenda mu kusimula kuno okwa penalty tetujja kuwangula. Kyavaanya kulawo omupiira n'adduka nagwo ate nga balina gumu gwokka. Omupiira ne gukomaawo na kati teguddangamu wayise emyaka. Teri amanyi Sheema na Igara ani yawangula. Kale ne wano bwe kyaliira. Nti ffenna tubifiirwe. Naye akakiiko k'ebyokulonda kagamba tukozese ennono y'amateeka gye bayita tusiva. Otoolako ebiganye ebyo ne mubala bino ebisigadde. Ng'omukyala bw'abazze okubega ettooka oluvuutu agaba ajjula ati n'alaba ekkovu abegako akatundu n'akasuula eri ettooke ne lisigala abantu ne basigala nga bali oluvuutu. N'ebyokulonda bwe bityo kubanga bajjeemu eza embogo ne kazangola naye ate era ne tubakuba bubi nnyo ate ne kamala kabatanda nga lwakuba tetusobola kukkiriza kuba twabawangudde twabamaze dda abantu abo bakaabya kyegyo batulinde 2026 tebisobola tebisobola olw'ensonga olaba bwe muba muzannya penalty zino ne babanga gwe bamaze okukuba 3 ate gwe bw'ogenda okukuba ezizo ne bakwata 4 ne bwe tutamalaayo mupiira oba owedde ne bwe gutaggwayo batojja kuyunga. Era kyova olaba mu misango gy'ebyokulonda bagamba nti ne bw'oba oyoleseza nti waaliwo ebirumira oteekwa ogenda mu maaso n'oyolesa nti ebirumira nga okubaawo kwabyo kwakosa ebyava mu kalulu. Naye bwe babala ne bagamba nti ebirumira ebyo singa opponent we yalina okuwangula kuba tetumanyi era nze yali agenda obbakuba kyova olaba bakwatibwa amateeka ekyo gakimanyi ne bagaba tegakimanyi naye ako ke katundu akatono ku kinene kiba bwe kiti bagamba nti bonna abalonzi kale bwe tugamba nti bwe baba babadde emitwalo 3 naye nga buli obululu obusigaddeyo 15,000 naye munna akukubye emitwalo 2 yagirina 15,000 ne bwe zaali badde nga tuzikuwadde nga ye munno tafunyeewo era osigala towangudde.
okalabyako kale nno yembeera eyo naye ate era nga ne munno yalifunyeewo tutaviiramu awo kakati abeenaalemu abamu bagayaddemu abatutteko ekifo naye bamativu nti oyogedde nti enaalemu oli yafuna kakaaga kati baafunye kanaana mwe luli nuupu ne mufuna ena nga bw'oyogedde kusegerera kati mwafunye gumu kasanvu baga nti ekyo kibawo essuubi ddene nga boolekera 226 webale nnyo waliwo embeera ey'okwerimba waliwo kikyawo ku bibalo kikyotakanya werindako nkubuulire dokita waliwo omusajja omu omulimba yalimbanga nnyo ng'alimba ne kyalabako naye yatuuka naye ne yeerimba ayina lwe yalimba banne nti emmanga eyo waliyo omukolo emmere eri eyo tomooni bw'okkirirayo ojja kufuna ebyasava naye bwe yalabanga abantu bangi abakkiriddeyo naye ne yeerimba naye n'abagobera nagamba abantu bangi abagenzeeyo kyandibanga kyenjogedde kituufu wandibaayo emmere kakati gwe bw'obanga obulwadde bw'obuddaladdala nga bwa kibumba nga bwe bukuleetera okusiiwuuka entumbwe n'ogisiiga ebizigo n'enyirira n'olowooza nti omaze okujjanjaba ekibumba oba weerimbye ekisooka omuwalajjana gwe navuganya naye Hajati Nnambi we nafunanga obululu 120 nga yafunawo 15 bwe nfuna 2 afunawo 2 kakati ne wajja embeera yatugugumula ennyo najja afuna 7 mu ngeri eyewuunyisa naye nga n'abalonzi tebaaze kutuuka yadde makkati g'7 ne baddira ng'oli afunye obululu kalugamba 32 ne bongerako 4 maaso ne bufuuka 432 kakati bw'obanga obululu obufunye bwotyo obubwo naye ng'ate gw'obba bagamba asana ku jjengo ne bw'osena tomalaawo era nalukola n'asigala ng'akukompodde kati bwe weenyumirizamu obwo akanaana nga wafuna kakaaga luli mu mbeera eyalimu abalonzi we bajja abangi kakati obeera ng'atobbye bubbi ng'owudde abantu emiggo bannamawulire obakubye kakati otaddemu n'obululu obutali obwalondeddwa abalonzi abatuufu RDC ye yabutiikinze kati bwe weerimba nti nno weeyongeddeko oba omala biseera omanyi munnange ekiswaza omugagga kati so weewuunya oli bwadda mu kwenyumiriza bwatyo aba akwewuunyisa singa batuwa ne bagamba free and fair tugende mu kalulu nga teriyo kubba President yayogedde kutiisatiisa kubuko nako kubba kalulu nti mu bitundu mulina amaanyi namwe mutiisatiisa akulimba kati fe okutiisatiisa kwaffe kwabadde luddawa yefe abavuga mmamba yefe abaleese ennyonyi ate ababadde bali ku bawagizi ba Museveni kampeyini ye yagatujjiddeyo nalwa nti twasubwadda mateeka gatusobya banange era muzeeyi Serugooti yanzitira ebirooto yalina byagalira ddala anti yampa nnyo amaanyi okgenda okuyiga ebyabalooya wala ate bw'oli nsanga nga nkyanga akapiira ampuliriza omulungi tukyali fena program londoola ensonga ndina Dr. Dandi oba muyiteko nebo Nalukola omubaka omulonde owa Kawempe North erya Dr. Dandi yeryali erinnya lye ng'akyali muyimbi omulimi w'envendiirwa gano mawulire gassanyu basimula seeds bakuleetedde ensigo y'emboga ennongooseemu